Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Abatulaba abalungi ku lutimbe olwa 3ABN tubaaniriza nate mu program Julira Mukama. Tuli ba mukisa nate olunaku olwaleero okwaniriza omusumba Yobu. Amina. Kimbugwe. Weewaawo. Kozi ba Kimbugwe beddira ki? Bakimbugwe abamu beddira mpologoma abalaba babalangira. Kati gwe weddira mpologoma bw'oli mulangira? Nze ndi wa mpologoma. Omanyi abalangira mwetaaga kubakwata na bwegendereza. Ndi wa mpologoma siri mulangira. Amina. Esibu. Nga tuli ba mukisa okubeera nawe mu studio za Amina. 3ABN. Amina taata. Atulaba ku ludda olwo programu eno ye programu eteekeddwawo okubeera ng'osobola naawe okuwa obujulizi bwo engeri Mukama Katonda gy'akoze mu bulamu bwo kubanga mu butuufu atusaasidde n'okusaasira okungi ennyo, atwagadde n'okwagala okungi ennyo, abadde mwesigwa gye tuli, akoze ebirungi ebitenkanika era bw'obanga tobiraba waliwo akatateredde, kituufu, waliwo akatakutte bulungi kubanga agambye buli ekirina omukka kigwanye kigulumize erinnya lye. Amina. Buli ekirina obulamu. Tusanyuse mwami Kimbugwe okulaba mu studio. Amina sebo. Lamusa kuba tulaba. Amanya agange nze Kimbugwe Yobu. Era nga ndi muweereza wa Mukama. Nina ekkanisa gye nvaamu oba gye nsumba bagita East Kampala Church. Naye nga nebaza Katonda kubanga ndi wano maaso gammwe abatulaba okuweera Mukama obujulizi obujulirwa. Amina. Kwebyo byatukoledde. Era sebo neyanza nnyo neyanziigo okwenyaniriza. Ekitiibwa kiddire Mukama. Amina sebo. Weewaawo. Ye sebo. Weebale nnyo okuyaayaanira Katonda. Okyali mwana muto naye amaanyi g'olina. Nkyali muto. Ate oli bw'abanga yakakulaba. Tategeera na ddoboozi likuvaamu. Yogera amazima. Eddoboozi liri lyennyini erisobola okuboggola. Mukama waffe yeebazibwe sebo. Munaffe atulaba ku ludda olwo tugenda kubanga tuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tukwajjira emboozi. Amina. Amina. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Mu biro ebyokununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Okufuga kunaabanga ku kibegabega kye era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama
ofuuke omukisa eri abalala. Tukwaniriza kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama era nga mu studios tuli ne Mwami Kimbugwe. Mwami Kimbugwe ekyawandiikibwa kigambibwa neno bikolwa by'abatume essula ya 21 olugiriro lw'18 Pawulo kennyini ng'akyaliddeko Yakobo ng'agamba nti Bayibuli egamba ku lunaku olwokubiri Pawulo wamu naffe ne tugenda ewa Yakobo era abakadde bonna baaliwo bwe yamala okubalamusa n'ababuulira kinnakimu byonna Katonda bye yakola mu bulamu bwe bye yakola mu baamawanga mu kuweereza kwe. Ekitegeeza nti sifa bakitandise kino oli mu maaso g'abakulu bakulaba ku lutimbe babuulire Mukama Katonda byazza akola mu abo b'osumba otyo. Mukama waffe yeebazibwe. Wazaalibwa oli mu Advent? Nedda saazaalibwa nga ndi mu Advent. Bazadde bange baali mu nzikiriza eyitibwa Anglican Church bwe baali bagwa. Nja kwogera nti baali kubanga tebakyaliwo. Ffe nkuyege kyatukubira enduulu naye bali bagenda dda ezira kumwa. Kitange yanfaako omwaka gwali gwa 2015 12 so maama yanfaako mu 2015 kwegamba maama yalindamu kati emyaka 2 naye nanfaako. Kale nzaalibwa bwe nti abantu abo abaali batali ba Seventh Day Adventist naye nga wanzikiriza etibwe Anglican Church eri e Masaka. Era sebunze ndi muntu ava eri Nabukalwera bayitayo buddukiro. Kati ojja otya okutandika okubeera omusumba? Okubeera omusumba story mpanvu. Okubeera omusumba ndowooza ntandikire mabega nkyuka nti okubeera omu Seventh Day Adventist okuva mu nzikiriza ya taata ne maama. Awo wennyini awo ekituufu kiri nti neebaza Katonda olw'ensonga nti ndi muntu oba ndi mwana asembayo omuggalanda ku saidi ya maama. Nange ndi muggalanda. Naawe oli muggalanda. Twafaanaganye. Gwe nga mukisa. Ndi muggalanda ku saidi ya maama ne lwakuba nti ate taata alina omwana gwe yazaala mu bukadde naye nga banjagala nnyo. Simanyi oba naawe bakwagala nnyo era kyembadde zzaako nti omuggalanda aba ayagalibwa. Era batugamba mbuno batukuza nnyo ekyejo. Naye ate nze nalina kitange teyali bw'atyo. Yali musajja ngwaŋŋuli nga njasa biggu ng'era tamalaga kwegamba nti yerya ntama nga toyinza kukolera kyejo mu maaso ge. Naye twebaza Katonda nti naayagala nnyo ng'omwana omuggalanda okumuyigiriza eddiini. Waliwo kyenjagala okwogera kwegamba nzijjeyo ekigambo omuzadde singa ayagala nnyo omwana ayiga eddiini Katonda ayinza okulira okusaba kw'omuzadde oyo. Kitange yazaalibwa ekiyitibwa humble background mu family kwegamba teyali y'amaanyi. Zino family nziggumivu ez'amaanyi ez'amasappe yava mu family ng'eri awo kwegamba si y'amaanyi nnyo nga bakakkamu embeera nzikakkamu eri awo bw'etyo. Era yali teyasoma we yatandikira kwegamba okunoonya obulamu obw'ensi eno okwebeezaawo. Ne bw'aba atambula mu kibuga muno mu Kampala n'asanga omusajja ayagala eby'obuweereza era yali mwawule eri mu nzikiriza y'Ekyangirikaani bayitibwa baawule. Kale n'abasumba kikolebwa naye ekisinga ennyo olulimi lwe nasinga okuwulira nga nkyali muto yali mwawule. Kitange n'agenda ew'omwawule ono n'atandika okubeera kwegamba ng'omuweereza ng'ayagala nnyo obuweereza. Era kitange antegeeza nti yali amuvuga ku gaali ng'amujja mu busumba buno n'amutwala mu buno n'amujja mu buno n'amutwala mu buno. Omwawule yamuvuga taata akyali muvubuka muto nga yamuteeka kagaali akamaanyi ga kifuba. Olwo yatwalako omwawule naye ng'ekimukoze ebyo byonna ayagala nnyo obuweereza nakuweereza Mukama. Omwawule ono bambi n'akwatibwa ekisa ng'evvubuka lino teryasoma
n'ayagala alisomese lisome ne Bayibuli kwegamba babeera ababuulizi b'enjiri. Amina. Ng'omwawule gy'agenda ono amuvuga kagaali naye bwe tutuuka wano mu Bayibuli ng'ono asoma ng'ono yamusomera ebyawandiikibwa. Ko muzeeyi nti oleesi. Buli omu alina kyafuna alina kyakola. Nga munnaye ali ku ludda olwo olina mukwano gwo olina okuyaayana okungi n'obeera ne mukwano gwo nga asobola okukola kino ate gwe osobola okukola kiri kwega ne muba nga muwanyisiganya mutyo otyo. Era munnaye amanya ga kitange yali ayitibwa Christopher Nakayinga. Mwekyo ekiseera yali ali mu kibuga muno mu Kampala. Era anyumya mu Kampala nti awonna awali akatale ka senti bali ku Demba awonna nti kyali kibiranga enkimaze eziyitamu. Ife twakalabako. Bannaye fe twali buddu batunyumiza bunyumiza ebyo. Twagenda okutuuka muno mu kibuga. Ng'ekibuga bakiwanga. Nga kikulaakulanye. Kakati munnaye muzeeyo oyo ng'atandika kuvuga gaali ng'atandika kuvuga muddu wa Mukama. Yaweereza ebbanga ddene n'endowooza n'alaba nga obuweereza buno yandyagadde ate abutwaleko awantu awalala. Omuweereza ono omusumba ono baali bamuyita Yobu. Amanya nze Kimbugwe Yobu. Nja kunyonyola lwaki kyajja mbeere Kimbugwe Yobu ntandikidde awo. Kakati ng'omuweereza oyo Yobu bamusindika mu buweereza obulala. Kitange ng'agani kakati ke bamusindise nange kanoonye nyinza kubeerawo ntya ng'asala bamuga nti ye buddu waliyo ettaka eddene. Bayitayo obuddukiro osobola okgenda n'ofuna ekibanja n'obeera n'amaka n'olunda ente n'olunda embuzi n'obeera muntu mugagga. Ate ebiseera ebyo ettaka ettaka nga otwala nkoko n'otwalira kabaka ne bakuyita. Era kitaffe agamba nti ng'akulengeza nti eri wansi ku mutuba guli okuyitira waggulu wali okwambuka wali ojja kusalagana ne musajja ayitibwa bwati ne bwati awonaakoma okulima wojja okukoma. Kweganga tewali nagamba tugende tulambule simanyi tuleete emiti tupime ebyo tebyaliwo. Era muzeeyi ng'akkirira e Masaka ng'akkirira mwekyo ekiseera yali Ggombolola nga bagiyita Bigasa mu katawuni oba katawuni akaaliwo mwekyo ekiseera kaali katawuni Bulenge naye kaakati kibuga. Ng'agenda nga bamuweeyo ekitundu fe atuzaalira eyo. Naye nga muntu mukulisitaayo akkiriza mu Anglikani Church okuyaayana kwatandikirawo. Yekennyini n'asituka ku bigere bye n'anoonya omusumba otyo n'akkirira eyo. Fe tugenda okuzaalibwa nga musajja akkiririza mu nzikiriza eyo. Amina. Era bw'atuzaala yazaala abaana abalenzi baali 4 omu n'afa n'abawala baali basatu baali 4 nabo omu naye n'afa ne wasigalawo 7. Beesiimye abafiira mu Yesu. Kamaffe yeebazibwe. Amina. Nze mu Galanda naye bw'atandika okuzaala abaana bano n'azaala eyasooka yali muwala n'azaala owookubiri nga mulenzi n'azaala owookusatu nga mulenzi n'azaala abaddirira awo baali bawala bokka n'alowooza nti kwegamba ebyokuzaala agenda kuzaala bawala bokka n'atandika okusaba Mukama ng'agamba nti naye waliwo omusajja gwe nasisinkana baali bamuyita Yobu. Neziramu nenfuna omwana omulenzi ngera mutuuma Yobu. Amina. Ngera mutuuma Yobu. Mukama n'akikkiriza. Kakati Mukama awulira nti ono asuubiza. Era bannaye njagala obategeeza abatulaba musuubize Mukama mubeere beesigwa Mukama ajja kutuukiriza ekyo kimusuubiza. Ng'akaana bwe yasuubiza singa onompa omwana ow'obulenzi nja mukuwaaba eri muweereza. Muzeeyi kitange yasuubiza Mukama n'amuga nti singa ompa omwana ow'obulenzi nyabula ennyanya mutumye Yobu ow'omu Bayibuli omusajja enjasabiggwa omugagga fugge oyo naye ate amutuuma Yobu ate yayagala Katonda n'akyawa ekibi. Yono gwendaba mu studio oli yali mulala naye ate ono naye alina ebyafaayo ebibye. Ngamba ono yakyawa ekibi. Ekibiina kikyawa nnyo. Kwegamba ayayalira Mukama. Era ekibi bannaye kinnakuwaza omuntu bw'akola ekibi mpulira ennaku mu mutima. Ndaba Yobu. Essebo. Kakati nga muzeeyi Mukama amuwa omukisa. Omwana gwe yaddako okuzaala ng'abawala 3 bayiseewo yali mulenzi. Ng'agamba kitange ne bakulu bange nga baga nti abaayi nze sinaba kuzaalibwa olwo. Kiŋŋamba yafembayo siriiwo
oba simanyiddwa oba simanyi naye ng'oli mu ssaala kakati ng'abategeeza nti mugende okubatiza omwana ono omanyi mu Anglican Church omwana bamubatiza nga kyali muto kakati bakulu bange ne maama basomako ku Bayibuli eno basoma erinnya Yobu nga lizibu kubanga Yobu ayina ebizibu simanya yafiirwako obugagga bwe nagati ne baga nti ani atuuma Yobu lwaki bamutuuma baagala afiirwe ebyobugagga byonna byagenda okukola muzeeyi teyabategeeza nsonga lwaki bamutuuma Yobu naye yakimanyi mu mutima era yakiŋŋamba kati abo baali basomyeko katono ku Yobu bategeera Yobu tebaamanya ate biri ebyaddirira oluvannyuma tebamanyi nansonga Yobu 42 Mukama n'abimuddiza byonna n'akubisaamu emirundi ebiri tebamanyi nansonga lwaki kitange ayagala ntuumibwe Yobu kamunaaye bagenda mu yeekaalu naye nga tebannatuukayo nga basooka bateeka waawo akakuukulu nga bakola kwegamba olukiiko baga nti naye musajja enjasa biggu mu Bayibuli eyakola ebintu ebyamaanyi ebyafaayo twagala omusajja eŋŋwaŋŋuli toleeta Yobu naawe ate yalwala amayute ate teramutuuma linnya ebyo byaliwo mu kugezesebwa okungi eri Yobu ate nga wano we tutandikira mu Yobu already Katonda kennyini yagamba Sitaani omusajja wange omulowoozezaako omusajja wange Yobu eyakyawa ekibi Sitaani n'alyoka agamba olowooza akutiira bwereere akusiza mbwereere ekitiibwa Yobu toteese olukomera tomwetolozaako olukomera buli kimu kyalina simukisa bikwateko olabe namuga okay kati singa bamutegeereraawo ono Yobu otyo kakati munaaye Yobu atonnya ku nsi Yobu bwe bamala okuteesa baganda bange ne maama nga bagamba nti omuntu gwe tulaba mu Bayibuli ffe gwe tugenda okutuuma erinnya si Yobu tasobola kubeera nga yagenda okubeera omuntu wa famire eno ffe tulina omuntu gwe tulaba mu Bayibuli ow'amaanyi omusajja oyo bamuyita Dawudi omusajja yalwana entalo za Mukama omusajja n'awangula n'azimbira Isirayiri obwakabaka Dawudi n'avaamu omulokozi w'ensi eno tetusobola kutuuma Yobu katumutuume Dawudi Davidi era ssebo ne basalirawo muzeeyi kitaani omwana ne bamutuuma Davidi Kasaga ono Yobu oli omulala nze nkunnyonnyola katugende mu maaso ng'omwana bamutuuma David oba Davis Kasaga kaakati nga bakomawo ewaka ng'era bamaze okumutuuma erinnya kubanga ono muweereza wa Mukama yababuuza erinnya yaani nti yono nga bawaayo amannya ng'era agamba nti mu linnya lya kitaffe n'omwana nkubatiza nga bakomawo ewaka kakati bwe bakomawo ewaka nga kitange ababuuza baayo omwana mwamutuumya ani nti amannya ye Davis Kasaga David nga tabitegeera bulungi nabagambye omwana mu mutuume Yobu ani yabagambye mu mutuume erinnya eryo ng'amatama ntengo ate nga bamaze odituuma ate abakyala kasita basalawo erinnya lye lisinga okukula lye baayitanga era ne likwatira ddala ebyo nabiwulira ebigambo nga biva mu kamwa ka kitange ng'abiŋŋamba lwaki yabiŋŋamba ayina ensonga lwaki yasinziira okuŋŋamba ebigambo ebyo naddamu n'asaba Mukama naga nti Mukama luli wampa omwana ne bamunzibako ne bamutuuma erinnya eddala njagala mwana mulala gwe ngenda okuwa lino njagala Yobu kati Mukama talyanguzi Mukama talyanguzi omusajja ono bwaddamu okufuna omwana omulala n'afuna mulenzi kitanga ŋŋamba nti ku luno teyawa bantu kugenda kumubatiriza mwana era baganda bange bagamba nti yali amaze emyaka egisukka ne 5-10 nga tagenda mu yeekaalu kusinza ku olwo n'asitula omwana ono bamubatiza waali erinnya yali waayo era ssebo n'agenda ku olwo ku kanisa ne bamubuuza amannya n'aga nti amannya ge ye Kimbugwe Yobu era yenze kamwakawogera ssebo tukwatiddemu awo katono atulaba ku 3ABN olaba Yobu gy'ava omusajja omusumba ayagala Katonda
aweereza Katonda n'omutima gwe gwonna. Amina. Mukama Katonda mwesigwa. Olina kye wandyagadde omusaba naye nga kyakumuweereza agambye musaba bubi ne mutafuna. Kubanga mubisaba okubikozesa okwegomba kwammwe. Naye ono asaba olw'okuba ayagala okufuna omuntu agenda okukola ki? Okuweereza Katonda. Amina. Bwe tukomawo tugenda kutandikirawo. Tova ku lutimbe lwa 3ABN. Amina. Omukisa omunene guze gy'oli. Gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo. Okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino. Ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe. N'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu eri obulamu bwe. Mukama akuwa omukisa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Oli wakati mu program Julira Mukama tukwaniriza gwe yakatweyungako era tugenda maaso mu studios tulina omugenyi musumba Yobu Kimbugwe atubuulidde wa Yobu Java. Yobu omusajja enjasabigo mu Bible. Fenna gwe tumanyi abagisomye abatanagisoma kino kyakusomoozebwa mugende musome olugero olwo. Musome ekyawandiikibwa ekyo mulabe ki Mukama Katonda kye yakola mu bulamu bwa Yobu. Olwaleero omukisa gwe tulina nti tutandise ku byota buliro. Yobu wangi taata bakutuumye erinnya bantumye taata musanyufu nnyo. Katonda yanukudde essaala ye alabira ddala nga Yobu ali ku nsi era n'ayagala Yobu akolere ddala omulimu gw'enjiri. Omusumba oli omusumba gwe yalimu era kitange kyali mu birowoozo bye atraininga omwana asembayo abeere omusumba. Amina. Amina. Abeere omusumba. Twebaza Mukama nti kyatuukirira ne ku kitange kyajjira mu kwegamba kyajjira mu ngeri ya kwambala nfuule kubanga bwe yali akyagala si bwe kyatuukirira. Ate Mukama kyatuukiranga Mukama bwe yali akyagala. Nga Mukama bwe yali ayagala so singa kitange ngenda kukunyumizaawo. Nve ku ntono. Otyo? Kitanga ngamba nti agenda kumpeerera. Wonna we njagala okutuuka ntuukewo. Naye eddiini n'aginkuutira nnyo era n'antwala nsoma ogw'okusibwako emikono. Bwe maliriza okusibwako emikono muzeeyi afuna obuzibu. Ekituufu nali sinaba na kusibwako nali maze okusibwako emikono. Afuna obuzibu bwali bwe buti. Yalina ente zaali nnyingi. Bwe yava e Kampala n'agenda mu kyalo eri e Masaka e Buddu. Yasanga ensingazi. N'agula ente, Mukama n'amuwa omukisa n'abeera n'amagana. N'abeera n'embuzi. Nga bwe yawa Yakobo.
ate ayinamu eddiini sayinamu naye munnaddiini Amina. kati amuwadde omukisa afuuse omusajja omugagga ku kitundu batabani be bwe yatandika okulunzanga ente kyeŋŋamba teyafuna balaalo bwe yasomesanga omwana n'atuuka mu P7 oba n'amalako P7 katono ng'amugjayo n'atandika okulunza tandika okola bizinensi. Kaakati nina mukulu wange yali omulenzi w'okubiri yalunda ente ebbanga eddene n'atuuka ekiseera n'awulira nga bwakoowa ategeeza kitange nti ente mpulira nzikooye badde njagala ofuna omuntu anaazirunda omulaalo ko muzeeyi nti nedda n'agamba yayogera nti enjovu teremererwa amasanga gaayo gwe bw'oba olemereddwa kasita nakuwa obugagga obwo nakuwa ente genda wali nze nja kufuna abanaazirunda. Nalina muganda wange oyo yennyini gwe nkunyumirizaako ayitibwa David oba Dawudi oyo gwenzirako atujjayo mu ssomero ye yali agenze mu kyokuna nga ze ngenze mu kyokusatu atugamba tutandika okuzirunda ente zaali nnyingi nga tetuzisobola ng'omuntu omutasobola zirunda kati ate yeerabidde abyerabidde ava ku mulamwa kaakati nga tutandika kuzirunda olw'okuba twali tetuzisobola ng'ate nnyingi nga tuzirunda babiri ne Dawudi waliwo n'abalala baali bangi betwalundanga nabo ne tubeera eyo naye bwe naddeeyo mu ttale naye watya nga Mukama Katonda ye yali akikola olw'ensonga enneekusifu gwe zotosobola kutegeera nsumulooso n'ebiika by'oyagala musajja wattu nga ntandika kulunda nte ne bwe mbeera eyo mu ttale ng'omutima gunnuma kubanga nava mu ssomero nga n'Oluganda luno sisobola ddusoma nga n'Olungereza sisobola ddusoma naye ng'ettale muzeeyi mwantadde alabika ali determined nga tajja kunzijjayo nengamba bannaye nkole ntya Katonda wa Isirayiri nina mwannyinaze ayitibwa Nasuuna lunaku lumu yayogera ebigambo ne mpulya nga binkozeeko nga binkozeeko mu mutima mu kwogera yali ayogera bwogezi kubanga nagamba naye bannaye omuntu bw'abanga alina ekintu ky'ayagala okukola ayinza kukola atya kwegamba nga nnemereddwa nyinza kukola ntya nagamba nti bwe weesiga Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi bagamba nti akukolera buli kimu ky'oyagala sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda teyakitegeera yayogera ndowooza bwe ndowooza bwe ntyo abeesiga Yesu Kristo era okuva olwo batambula naye era okuva olwo mu ttale gye nnali nga siina mwasirizi nentandika okusaba Katonda nentandika okusaba Katonda nga nsaba Katonda nsaasire nve mu ttale kubanga taata yali determined nga tagenda kunzijjayo nga nunze ente ne muganda wange omwaka guweddeko bwe tumubuuza ebyokusoma nga alabika kwegamba tabiriiko ng'ate nze nenzijja ebirowoozo ne binzijjira ne mbuuza nti naye lwaki omuntu omugagga asobola okutunda ente oba lwaki ayinza okufuna omuntu omulala najja n'alunda ente ze abaana be ne bagenda ne basoma ekyo nasigala kwega nkyebuuza naye ate nga ye kitangandaga nti ente zino bwe bugagga obusinga obugagga bwonna ate ng'akugamba okikole kubanga njagala nnyo nengenda nkusabira essaala mu ttale era nabeeranga eyo nga nsaba kakyali muto wanali myaka nga 8 oba 9 neŋŋamba nti ne Katonda wange w'olinzikiriza nenzirayo n'ensoma nenjiga okusoma Oluganda nze nasabanga kuyiga kusoma Luganda neŋŋamba nti bwe ndiyiga okusoma Oluganda ng'onzigye mu ttale muno kubanga nali nsibiddwa nga sisobola kuvaayo ŋŋenda kubeera omuntu asoma Bayibuli ate sijja kukoma kusoma busomi Bayibuli nja gisomera n'abantu abanaatulabanga ekintu ekyo nzijukira nakikaabya omwaka mulamba waliwo omugava awo baali baguwanikako akasimba nga bwe natuukangawo saamusaamu nenkaba ne Mukama Katonda wange mu biteete nga musunku kwegamba ndi muli ninga musu mundu omwo nenkaba Katonda wange n'okoteka omutwe Mukama Katonda wange waliwo waliwo olumutima guyita lukandwa ye bannakampala muyinza okudumanya olukandwa oli wakati bakataka lukandwa era nga lwakufumise oyinza okubonaabona nenkabya Katonda ne Mukama singa onzijja mu ttale eno saasira Katonda wange naye raba simanyi Katonda bwe yakola kubanga njagala nkubuulire ebintu ebimu ebirimu ebizibu ate oluusi bibeeramu omukisa tuli mu kiseera kya coronavirus mu kiseera kino mulimu abantu abalabye omukisa wadde abamu ate bafiiriddwa nnyo naye abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni terujjulukuka munaaye muganda wange Ddembe Albert mu kiseera ekyo nga wagenda wajja ekimbe ky'ente bakiyita kalusu
nga kisesente nga nga kiri amagana g'ente ng'abantu batunda ente abagana okutunda ente ng'ente zifa tutunde bannaye tuleme kufiirwa ente nga zifa taata ng'atunda taata yatunda olowooza ente zanogokanga bunogosi nga zigwa ku ttaka ente nga zifa nzijukira ente zaafa ewaka ne wasigalawo ente enkulu zaali 2 n'ennyana zenzijukira zaali 8 ekirala ekyali ekinene abantu bafiirwa ente abatunda ne batunda abatasobola kutunda zaafa ne tusigaze obute bwali butono nnyo era amazima gennyini nkubuulira amazima Mr. Dembe Albert kyesirabangako muzeeyi n'akwata ente ezo 2 n'aziteeka ku miguwa n'akwata obuyana ne tubuteeka ku miguwa nenfuna omukisa ogugamba kitange ndi taata njagala kuddayo kusoma abeesiga Yesu Kristo bannange simanyi oba ente zino ki kwegamba bwe njogera nti Katonda yazita ate ndabanga ate nalwo olulimi lulinga kwegamba lutanya Bayibuli egamba ne bannange Katonda bannange atta Bayibuli ekyogera atta ate engeri gy'akolamu ffe tetusobola nakugirowooza yadde ogifumiitiriza Mr. Dembe Albert ente zaafa eryali kwegamba ekkomera ne libanga liteereddwa era bwe nagere wa muzeeyi ne mugamba taata njagala kuddayo kusoma nangamba nti oyagala kuddayo kusoma nangamba naye kati ate zino ennyana nali maze okuyisaamu olukwe mukulu wange ne mugamba obuyano ojja busibangayo ennaku zino kati ye Dawudi olw'omukaaga n'olw'essande olwo nduyitana lw'omukaaga olw'omukaaga n'olw'essande nja bulabiriranga okuva ku lunaku olusooka ku Monday mpaka Friday obulabiririko yinti genda mu ssomero genda osome mu ttabani muzeeyi mbadde nsaba kuddayo kusoma nangamba oyagala kuddayo kusoma jja tugenda oddeyo osome nga nzirayo kusoma era sebo natandikira mu kyakusatu nga nzirayo kutandika kusoma ng'ekitabo ne banzizaayo emabega bwe banzizaayo emabega ono n'atandika okulunda ente naye njagala okukubuulira ebigambo bino Mr. Dembe Albert mu myaka egi 3 ente zaali zizzeemu okwala nga mukulu wange takyasobola kuzisiba ku miguwa wabula ate okunoonya omulaala anaazirunda era njagala okukubuulira okuva mu buto bwange waliwo kwegamba bakata kahika kwegamba waliwo kwegamba okubaamu ng'okwekangamu bwe kutyo okwente ne ziddamu ne zisitira ente ne ziba mpitirivu nga muzeeyi ate takyasobola kunzijjayo ate kunziza mutale kubanga nali maze okulozaako nga ne bw'aba ayagala oyagala kusoma Bayibuli kudda mu ttale kubanga lyanyigiriza nnyo enjala yannuma nnyo mu ttale musana gwanyoja nnyo mu ttale nabonaabona nnyo ne wankaabirira nzire era lwali lutalo lunene waliwo tanuuru buli muntu gy'alina okuyitamu okunyweza ebyobulamu waliwo akawandiikibwa kabadde waneeno kenjagala okuyisaawo waneeno tulyoke tweyongerayo Ellen White nga yawandiika ng'agamba nti nno while your course of action reveals what kind of material is used in your own character building engeri gye weeyisaamu ebikolwa byo biraga ngeri ki gye wazimbamu ekikula kyo sijja kakati nagenda maaso nagamba it is while your course of action it also has a powerful influence over others olina n'engeri gy'osobola okwaffectinga abantu abalala kwegamba ekikolwa engeri gye wazimbibwamu ekikula kyo nkulu nnyo kakati ssebo mu mwaka gwali gwa 1997 nga maze P7 ndi mu vaaka abantu abayitibwa aba 7th day ne bajja ku kyalo kyaffe ne batandika okubuulira enjiri engeri gye nali mu bitabo saayagala nnyo kubabeeramu abasajja abo baali balungi baabuuliranga enjiri omwezi mulamba nga babuulira bubuulizi naye nembeeranga eyo mu katemba gwe simanyi nakumanya simanyi oba biki ebyali binkwatira eyo waka naye abantu abo ne bajjanga ewaka ne bagambanga muzeeyi jangu tugende ne mwanyinaze bamuyita Nasuuna kakati waliwo ekkanisa baali baana baali basomero nga bava Kitoma nga bajja ne bayimba mwanyina n'agamba nti bali bayimba bulungi bali abaana bayimba bulungi bazanya emizannyo era bwe zaawulanga ssaawa 10 muzeeyi ne muwala we ni bagenda nenda bakwegamba nga bali mubi abavuka kibagamba nga nebanga bafala kanze ndaba bye bakola kwegamba nawuliranga ensonyi omuntu ategeera ogenda otya mu kidaala n'owuliza mu njiri kanze kale kikola makulu mu bwongo bwange
Mwekyo ekiseera nali maze okupikinga interest ni muganda wange mwana wa taata omuto bamuyitayo Samu n'omulala baali bamuyita Mwesige nga tutandise n'okusaba kwegamba tugenda mu Anglican Church ni tusaba buli lwa Sunday kati ate wazeewo akadini ate mwekyo ekiseera nali ntazise okusoma Bayibuli ngisomye Oluganda numanyi Bayibuli egamba nti mu biseera ebyenkomere wali jaba nabbi abobulimba kati ate bamuzeeyi bagenda mu ddiini nenga nti bano tebasoma na Bayibuli batawaana butawaanyi badongwa nze sisobola genda eyo nga ndaba akadiini kakalti ate fe abasoma Bayibuli tukimanyi mu kiseera ekyenkomere bannabbi obulimba bateekeddwa kujja kati nga sisobola ate kuddamu eyo ate kati obugumiziddwa maze P7 maze P7 sebo ekawungeezi lunaku lwali lwa mukaaga bwe nali nduyita mu ekyo ekiseera nga ngenda lwali lwakuna nga ngendayo kwolwo omusajja nga asensebula yatandikira ku kigambo kye bayita okubatizibwa yasookera ku lunaku lwa Katonda olutukuvu Sabbiiti nayogera ku Sabbiiti n'agamba Sabbiiti ey'amazima Katonda yatonda ennaku mukaaga olw'omusanvu n'awumula n'alyoka ayogera olunaku lwa Sabbiiti nga bwebikula Bayibuli bwegiraba n'egisoma n'engamba omusajja ayogedde Sabbiiti agenda okumaliza nga ngamba nti olunaku olwa Sabbiiti lubeerawo ku Saturday olunaku olwa Sunday lusooka mu wiiki n'engamba lindako ndabe neddala kyagamba kyekyo ne kalenda ekiraga Sunday is the first day of the week Saturday is the seventh day n'engamba nti omusajja mutuufu nekiraba bwenti nengamba omusajja ono nayagala dda amazima bwe gabanga ge mazima ngenda kusinza ku lunaku lwa Sabbiiti olunaku olwasooka okuyingira mu kampu wulira okuyaayaana okujjudde mu mutima okujjudde mu mwoyo okujjudde mu mmeeme omuntu nga ekibu kasita ategeera amazima ebisigadde tayagala mugamba bangi sookukwatemu bangi balemedde mu mbeera balemedde mu bifo olw'okuba baagala agafo munnanga atulaba olwakadde tugenda kuwummulamu katono bwe tukomawo tulyoke tutandikiraawo wennyini atubuulira ategedde amazima gamusitudde gatya tova Lesson Week eno. Mu buufu obw'ekitongole ky'essomero lya Sabbiiti okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelfu Goldstein gwe tumanyi obulungi nga edita wa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramu emigundiivu mu lesoni y'abakulu. Tukwata ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bibiri anti lesoni weggwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesoni weggwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program lesson week eno buli Friday saa 2 paka saa 3 nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson week eno yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala.
oli wakati mu program julira mukama wow akasolya kakutte omuliro oh omusumba Yobu ali mu studio za 3ABN musumba obutamala kaseera konna esebo obulidde amazima okebedde mu bayibuli ebyawandiikibwa byonna bigamba nti n'olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti ye Saturday. Omusajja yayogera ebigambo ningamba bannayo okumanya nga tekuggwayo bulijjo n'okusoma n'entuuka mu P7 simanyi bulijjo ndi olunaku olwa Saturday olw'omusanvu ningamba bayibuli kyegamba kyonna nja kiwuliriza ngenda ddusabirako ku lunaku olw'omusanvu nene olw'okuba nti omusajja ayogera amazima ago ne kindeetera enkeera ate nzireyo mpulira ate biki byanazzaako nga ndowooza nti azzaako sabbiiti ate enkeera teyakwata ku sabbiiti yakwata ku kintu kirala ng'alyoka aleeta ate topiki eyali empya ng'agamba nti okubatizibwa kwe ngenda okuyigirizaako yagamba jangu olabe kyokka nga gwe okubatiza wakuyitamu n'ogenda ne mu mugigi ne bakussaako n'emikono sebo yaleeta topiki ng'agamba nti jangu olabe entaana eyasimibwa mu mazzi amangi ne baziikamu omuntu ne ngenda okulaba entaana eyo omuntu bamuziikayo batya mu mazzi amangi kumba agenda okwogera kubatiza ng'atandika kunnyonnyola kubatiza ng'alaga nti omuntu eyeesaliddewo yabatizibwa ng'asomera ebyawandiikibwa yasoma mu kitabo kya Makka essuula eno ey'16 nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga ebyawandiikibwa byali bingi neŋŋamba nti okubatizibwa kitegeeza kintu kitegeeza kunnyika omuntu amala kukkiriza ate omuntu omukulu yakkiriza omwana omuto tebamubatiza kubanga batakkiriza ate nga bwe tuli abagoberezi ba Yesu Kristo nga bwe babatiza Yesu Kristo naffe bwe tutyo bwe tulina okubatizibwa omusajja ng'atandika kunkuba njiri ng'andaga yankola logiki yali mungi ng'andaga nti nze sibatizibwanga wadde bantwala ne bambatiza kwegamba wali mubi ngandaga nti nze nali kwegamba wali zensi nali sibatizibwanga ntekeddwa kuddayo ne neesalirawo nga ntegeera nga tebankwatiridde bukwatirizi nga kintu kwegamba kivudde ku ntobo era n'alyoka akakasa okkiriza Yesu lwali lwa Saturday kawungeezi n'akakasa nti enkeera Sande kubatizibwa nalina muganda wange azaalibwa taata omuto nga muganda owulidde munnaaye Yosamu owulidde bye bagambye Yosamu yali omukulu nga nti mbiwulidde waliwo omulanga bamutabaali bamutemu wesigo owulidde bye bagambye nga nti ng'amagamba nti nze muto ng'amagamba nti abaaye abasajja boogedde amazima eno bayibuli eno gye mulaba bayibuli y'abantu bakulisitaayo ffe tuli bantu abakkiriza mu Kristo tukkiriza mu bayibuli tugendere ddala batubatize k'omu ne bwe tugenda ne tubatizibwa bamuzeeyi tujja kuba tuwaliddemu olukwe bajja tugoba konze oba batugoba batidde muzeeyi batugoba batugobe kubanga bayibuli bwegamba nga simanyi nti ebintu bye tutandise lutalo sinamutayiika era ku Sande twasooka ne tugenda ne tusaba ku Sande Mangirikani Church songa olwo n'abaali boogedde nga batubuuziza amanya bagawandiise bategedde ne wetuva batukuumira ddala ku nnyumba baali awo nga batulinze essaawa 6 olwatuuka ne bababuuza abavubuka wali ludda waba wano nti bagenze kusaba ne batulinde era olwali okudda bwe tuti nga bangamba bwedde bakulinzi wano banno bakulinzi bagenda kubatiza konze kiki tibakutwala kubatiza konze tugende kiki kyetaagisa kengoye zezeetaagisa erererere nga tuziteeka ku ki tuteeka mu kasawo kaffe nga tugenda okubatizibwa n'okujaguza n'amasanyu mangi nga batutwala mu mugga n'abajjuzi basooka emabega baali babatiza abantu 100 baali babatiza abantu baali 8 ne baddako ne babatiza abalala ffe twali mu 6 abasembayo twali bangi kakati nga bagenda batunyika musumba yatubatiza mu ekyo ekiseera mujjukira yali musumba Usaba Josiah Usaba yatubatiza mu mwaka 1997 omwezi gwali gwa 12 ennaku z'omwezi nga 7 maze P7 kakati mbuulira omanyi omuntu alina okuyaayana okwo wawulira otya nga bakunnyuludde sikulimba olunaku olwo lwanyumira kubanga akayimba ke banyimbira kwolwo kaali kayimba kana akagamba nsinziira ku Yoruda sinziira ku Yoruda akayimba kanyumirako sikayinza kuva mu bulamu bwange nga ngenda ku Yorudaani essanyu lyali wali omusumba yatubuulira ye mugenzi Samuel Sebuwa abika saategera lwaki si yatubatiza ninagenda okulanga ati atubatiza muntu mulala ninga nti obaani atubatiza
nze kabambatize ekyo kigwe nga tuteesa ne baganda bange. Kati oluvannyuma lw'okubatizibwa obuvunaanyizibwa bwe weetisse obumanyi? Awo nno waaliwo omugugu gwe nali simanyi gwe neetisse. Era twatandika okupalapalanya setaani ng'atusalira amagezi ng'agamba nti bano abasajja balina enjiri ey'amazima. Okubatiza okw'amazima kwe kuno. Kati katugende tubatizibwe. Bwe tumala okubatizibwa tuddeyo tusabire mu kkanisa yaffe. Ku lunaku olwakyo olwa Sande bwe tutyo bwe twali tulowooza. Ssebo amawulire gaakya. In fact bagamba nti ekibi kirawo okukira eŋŋoma naye n'amawulire amalungi galawa. Kubanga bwe twatwalibwa okubatizibwa abalina olugambo baalutwala emisinde ne batutwala mu kanisa gye tubadde tusabira nti buli obuvubuka bwabatizibwa bwakyuse. Kati ate ffe twakikola nga tulowooza nti tugenda kubatizibwa bwe tumala okubatizibwa tudde tukole ekitusabe. Twagenda okulyanga baga nti baakyuse ne tulowooza nti bwe tunaddayo tujja kulabika ng'abantu abagenze kwegamba okukola ki okubabega. Kweraga. Ne balabika kwegamba ng'abatakisanyukidde ng'ate eno batwaniriza baddayo mujje muli luddawa lowooza twaddayo. Kambuze kwolwo mubatiziddwa taata akitegeera anti nkugira otyo nvaayo kawungeezi ssaawa 12 ssaawa emu nzijja nebwala nzijja nakitegeera kubanga muzeeyi teyagenda ne mwannyinaze njagalo kimugamba nti muzeeyi omanyi bambatizza kawungeezi ate yakusooka yasooka mu lukoga lyalubeeramu ennaku 40 nze nabayirayo ennaku ezi era yambuuza ekibuuzo ekyanema okutta nga mugamba nti kitange yambuuza olwayo nga tosiibye wano osiibye luddawa nti nagenze nensabako wakomyewo saameka ssaawa 7 okuva ssaawa 7 okutuuka ssaawa 1:2 ubadde wa nti nagenze ne bambatiza nti wa bakubatiza luddawa tebakubatiza bakubatiza kitawe Eriyazaali wali waggulu kitawo mu njulirwa era tokimanyi bulijjo tomuyita taata konze muyita taata ne mwambatiza nga sinsalidde kakati nesaliddewo kati nesalidde ate taata nawe wabadde jjo gwe tewulira nga mazima meerere nambuuza nti waayi yobu konze wanyi taata omaze ebbanga kinga ogenda mu lukuŋŋaana lw'enjiri olwo kyennaku 2 lunaku kina lunaku kintu olunaku lwe bayigiza sabbiiti n'olwokubatiza nangamba nti okimanyi nti nze maze omwezi mulamba nga ŋŋenda yeeyo konze nti ye nze nga tebambatiza konze nange simanyi taata oba lwaki tebakubatiza basajja nga bayogedde amazima atulaba ku ludda olwo ekyawandiikibwa kigambye ensigo ezasuulibwa obulimi endala ne zigwa ku lwazi endala ne zigwa zagwa kakubo ku kkubo ku mabbali g'ekkubo ne zirya ezagwa ku lwazi ezagwa ku ttaka nezagwa maggwa ezagwa mu maggwa nezagwa ku ttaka eggimu kati ekibuuzo kiri nti taata n'omwana ensigo eyagwa ku ttaka eggimu yagwawa amangu ago netandika okumeruka otyo awo taata nga mbuuza ekibuuzo nti nze ow'ennaku 3 naawe ow'ennaku 2 ani eyategedde nnyo ebintu bino konze nze bannaaye ennaku 2 ze nnabaddeyo omusajja ayogedde amazima era taata njagala kugasibira mutima yasomye bayibuli nagirabye era nze nenzikiriza byayogedde byonna era nabatizibwa nangamba nti olabika wabatizibwa lwakuba nti wabadde mu gurupu naye sooka weddemu ebintu ebyo nze nalinda ngaamanyi tingenda kweddamu sabbiiti eyaddako nampa olubimbi olwali olunene lwali lwa Saturday nampa olubimbi simanyi oba yali akimanyi nga ayagala kunnemesa naye era kyekituufu kubanga yali musajja mukulu. Bayibuli egambye nti abalabe b'omuntu banaabanga bamunjuye. Simanyi nti setaani yali atandika olutalo kasigu kampa olubimbi bwe yampa olubimbi nengamba kati nkole ntya ngende ku kanisa nime naye bannaye bagambye nti ku sabbiiti tebakola mulimu gwonna ate kitanga mpadde olubimbi ate bagamba kitawo nennyuku basaba ekitiibwa nempulira confusion yaawo ng'omuntu eyakayingira mu kanisa n'omutima naye oba omanyi genda olima olubimbi luno olumalirize bw'omaliriza okulima olubimbi luno ogenda osabe bw'onaamaliriza kino ekintu kikolerwa leero toddamu kikola nga nkwata nkumbi yange nga ngenda okulima nga ntandika muzeeyi yali yampadde olubimbi bannaaye nga kwegamba buli lwe bayita sebbimbi
muzeyi nga olubimbi lufuusa olubimbi ngampa olubimbi nenga olutalo lukuli mu mutima oba olukuli mu birowoozo ogamba kiki kino kyekola bannange nga mpulira omwoyo aŋŋamba nti byokola bya kisiru va ku lubimbi ogenda osabe ng'omutima guŋŋamba naye natandise dda kannime ngenda okulaba bwe nti sawa 5 kaakati nga omutima gusalawo nakola essaala mu mwanyi nga ndi mu kulima neŋŋamba nti aye Katonda wange olwaleero nnyonoonye naye sigenda kuddamu kwonoona mu maaso go olwaleero kitange yampadde olubimbi naye oba nangobewe oba siddamu kubeera waka siriddamu nti nze Yobu nakyogera n'amaanyi gange nze Kimbugwe Yobu sigenda kuddamu kulima ku Sabbiiti olwaleero lwe lusoose lwe lukomyewo nemaliriza nengenda nenabanagera okutuuka nga bamaze bulungi okusaba ne bambuuza wajobadde ne mbaga nti abaye nina ebinkutte saayogera bizibu byange ne mu mutima nga siriddamu kulima ku lunaku olwa Sabbiiti munaaye nga ntandika bwendo muzeeyi nga ŋŋamba nti atuwadde omwoyo ow'obuvumu so si mwoyo wakutya kutiitiira olw'okuba bagambye Mr. Dembe Abati oli muzeeyi banjulira n'ab'oku kyalo baali bamumanyi nga musajja mwaŋŋuli muteerya ntama ng'ayogera bwogezi bwoti n'otegeera kiki kyategeeza naye nagamba oba nzita oba akola tagenda kuddamu kunnimisa ku Sabbiiti era munnaaye wiiki eyaddako saddamu kumakya kumalira essaawa 2 nga ndi ku kkanisa era olw'okuba nti nafuna challenge eyo ku kkanisa nga nze ensookayo buli Sabbiiti nga toyagala kusisinga saagala kuddamu kulira katemba muzeeyi bwe yalabanga biri bwe bityo n'alyoka ntega akalala n'agamba nti kati bwe bibanga byebyo abantu bano boyita abakadde b'ekkanisa bye bakusigula bw'oddamu okugendayo tokomawo gendera ddala nze sikyakuzaala konze taata ate kati ali muzadde ani muzadde we ani kitanga omula nti nze wano toyinza kubeerawo nga tokkiriza kubeerawo ku Sabbiiti musimanyi osiibe wano simanyi osiibeeyo ku naye kakati neebuuza ekiruma muzeeyi kimulumira ki okubanga omwana agenda okusaba ku Sabbiiti kankikubuulire kyekino kyeyannyinnyonnyola era wajjira ebyafaayo n'atandika okubindombojjera lwaki alumizibwa mu mutima okubeera nga nakyuka naŋŋamba nti ssebo omanye erinnya eryo lwaki nalikuwa Yobu konze nedda taata naŋŋamba erinnya eryo lya byafaayo naŋŋamba omanyi bwe wantawanya ng'okyali muto omanyi maama bwe yalwala nentandika okubonaabona nentandika okunoonyeza amata nontawaanya nnyo nenkwagala nnyo naye kakati ate nkugamba obeere mu ddiini eyange eya kitange ne mmange ogiddukamu ogenda mu ddiini nga mbadde nkuteekateeka obeere omuntu omutuufu omuweereza ondyamu olukwe tosobola kubikolera wano bino era nga byonna bisibira mu mutima muli munda ng'alaba kwegamba ŋŋenda kwonooneka era naŋŋamba ebigambo bino nti Yobu toddamu kudda wano ng'ogenza okusaba era njala okubulya Sabbiiti eyaddako nagenda okudda ng'ebikunta biri ku mulyango awo nga talina n'omuggo omunene gwe yali akutte omugoba nte n'atandika kwegamba ne tutandika okwetooloola ennyumba nga ngoba kunkuba kubanga sikkiriza ebyo byagamba simussaamu kitiibwa olw'okuba nti nkyuse mu ddiini kyamuluma nnyo kitange n'awulira obuzibu n'alyoka ampa grace period ya mwaka mulamba kubanga yaŋŋamba nti kati komaze P7 omwaka guno guggwako luntwandise January February tuddayo okusoma ngenze ntandise secondary nensoma senior 1 tamu yasooka n'agimperera namperera eyokubiri eyokusatu mbanji maliriza report sinzireeta bulungi n'alyoka mbuuza nti Yobu okyali mu ddiini eyo gye wagendamu oba ogenda givaamu ne mugamba taata sigenda kuva mu ddiini eno naŋŋamba nti kaakati njagala nkubuulira ebigambo bino nkubadde omwaka mulamba weefumiikiriza bw'oba okyalemedde mu ddiini eyo wadde mbadde nkwagala nnyo ekyenkanidde awo sigenda kuddamu kusasulira ssente yonna noonya gy'onajja ssente weesasulire ebisale eby'essomero weesomese nali nkitegedde nti setaani asitudde olutalo kafungulankete okuva ku lunaku olwo era njala nkubuulire muganda wange atulaba okuva olwo nentandika okunoonya ssente ezimpeerera kwatiriramu atulaba ku lutimbe lwa 3ABN ekyawandiikibwa abakolinsi ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri katutandikire ku lwa 10
naye ffe Katonda yabitubikulira mu mwoyo Utyo? kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategerekeka ebya Katonda kubanga muntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye oyo era bwe kityo n'ebya Katonda si wali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo obuva eri Katonda Amiina. tulyoke tutegeere Katonda byatuwa obuwa Amiina. n'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza wabula omwoyo byayigiriza Amiina. bwe tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda Kabwanango kubanga bya busirusiru gyali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberebwa bamwoyo kati omwana ne kitaawe waliwo olutalo kasigo webale kubeera mulabi mulungi Amiina. Amiina. tusaba Mukama Katonda akutwongere Amiina. obujulizi obwo Awo. bweyongere Amiina. nsikiriza nti no bingi bye tuyize tulaba Mukama Katonda engeri gy'akola mu bantu ababiri kitaawe amusoose mu lukuŋŋaana ennaku 3 omwana agoberedde ennaku 2 ekyawandiikibwa kimuyingidde takyatereera okutuusa lwabatizibwa owange gwali ku luddo wabatizibwa wasalawo okuva ku ntobo y'omutima gwo Kibuuzo. obuvunaanyizibwa wabutegeera bw'olina Kibuuzo. nsaba Mukama Katonda akukomeko olunaku olwali Amiina. tumaliriza njagala tule mu kamera Njiraba. ntanda ki gy'osibirira omuntu atulaba Muganda wange atulaba. Ekituufu kiri nti omutima gwo guwe Katonda. amiina Omutima gwo bw'onaagwa Katonda, Katonda ajja kukola ebinene. Bwe tunaddamu ne tufuna akadde akalala ŋŋenda kukunyumiza okuva ku lunaku olwo kitange lwe yansulawo ng'agambye nti tagenda kuddamu kusoma kumpeerera biki ebyaddirira kubanga ye yali yeeyama nti agenda kuwa omwana Katonda abeere muweereza. Yobu ono yabeera omuweereza. Katonda yaddamu essaala eno oba Katonda oyinza n'omusaba essaala n'agiddamu naye gwe n'ogiraba obula kubanga nze nzikiriza nti Katonda essaala gye yamusaba yagiddamu wadde muzeeyi bagiddamu mu ngeri gy'atakkiririzaamu naye essaala yaddibwamu kubanga kaakati ndi muweereza wa Mukama. amiina Nga muzeeyi nga kitange bwe yasaba Katonda yaddamu essaala ye naye essaala muzeeyi n'akiraba bulala. Eby'omwoyo biba bya mwoyo biba bya mwoyo. webale nnyo okutulaba webale kufisa akadde ako saagala kugamba nti tosubwa puroguramu eddako kubanga nkimanyi nti okitegedde nti olina bingi byojja okusubwa singa tosobole kubeerawo n'olw'ensonga eyo tujja kuddamu beera bulungi katusabe. Esewa. Katonda kitaffe ayinza byonna omutonzi w'eggulu n'ensi webale olw'obujulizi buno obugabaniddwa olunaku olwaleero era tukwebaza olwa munnaffe oyo atulaba tukwebaza olw'amaanyi go agakola okusukkuluma okutegeera kw'abantu era ayi Mukama tusaba omwoyo wo abeere naffe Amiina. atulungamye atusobozesa okutegeera eby'omwoyo era tweweeyo gy'oli ayi Mukama kitaffe kubanga gwe yatutonda gw'omanya ebirungi by'otuteekateekedde era ebyo ebitusaanidde ogulumizibwe era otenderezebwe bino byonna tusaba era twebaza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.